era abaana bangi mbalaba omwana naga nti njagala genda Canada ennaku zino gye baagala. Omwana n'akola obusente mu mawanga ga Buwarabu. Obusente bwonna nga bwabukoze obukadde 6 bukadde 7 ne babumugyako nti bamutwala Canada. N'osasula obukadde 7 ng'ogenze Canada. Nga bagambye nti Canada ogenda funa omusaala gwa bukadde 5, which is not bad. Oba bukadde tugambe bukadde 5 nti ogenda bufuna. Kati n'obala nti nobadde ofuna kakadde n'olaba nti wali obukadde 5 bw'ogenda okufuna. N'otakozesa common sense nti ngenda funa bukadde 5 naye ngenda kusevinga ki? Ngenda kusaasaanya ki? Ennyumba ojja gyesasulira. Okulya kwe Canada kwa bbeeyi. Balina omusolo. Buli kimu ojja genda okulaba ng'oli Canada naye nga ku bintu by'osaasaanya n'obukadde 5 tebukumala. Ontegeerekese ebintu ebimu tubiseemu common sense era si buli ali mu mawanga g'abazungu nti yalina ennyo ate naffe tuleme kubinika bantu bano bambi tebalina kiri awo bayita mu kusomozebwa okutagambika bazifunanga nnyingi ne bazisaasaanyanga nnyingi. Bafuna nnyingi ne basaasaanya nnyingi. Bano ne bafuna kitono ne basaasaanya katono nnyo. Era ne basaasaanya nga beeyagalidde naye bali tebeeyagalira kubanga waliwo ebyobuwaze. Buli lunaku ku bukadde 5 alinako transport, alya, asula, masannyalaze ga kusasula, TV ya kusasula, amazzi ga kusasula, internet ya kusasula. Gwe ku byonna ali mu Bawarabu ebyo 7 by'emmenye kikyo osasulako nti oluusi tewali. Kakati kye kino n'abaana abamu badduka mu biyumba ng'abadde bamuwa akakadde kamu ne bamugamba eyo vayo jangu eno weekozese ogenda funa akakadde kamu n'ekitundu nga nnyingi n'ava kakadde ku kamu ekitundu n'agenda okujja nga alina okwesuza alina okweriisa n'amaliriza ng'omwezi bwe guggwako asaasaanya emitwalo 7. Kitegeeza oba 8 oba owakamu ekitundu n'asigalira ng'afuna emitwalo 7 za saving ng'ono wakakadde era akyakayina naye ng'ate expenditure ye Uganda ekyali yemu. Ndowooza ntegeerekeka. Kati ebintu ebimu tulina okubyekenneenya, tulina okubitunuulira, tuleme kukyamuukirira. Tumanye bwe tulina okukoma na biki bye tulina okukola okusinziira ku ddaala lye tukomako. Nze abantu bangi beenyooma ndowooza n'aba topic ya olulala tujja gyogerako. Abantu beenyooma n'akulaga nti talina kukola kisinga kitaawe kye yakola. Weegeraageranya otya ku muntu eyawandiisanga peeni ya kiti kya muwogo? Weegeraageranya otya ku muntu eyayambalanga sandaka? Weegeraageranya otya ku muntu eyawandiikanga ebbaluwa ebika nga gwoweereza SMS naye okyayagala kubeera nga ye? Kitange teyagula mmotoka nange sijja kugula mmotoka. You get me? Bino ebintu weegeraageranya. Enkulaakulana tebagigeraageranya ku bugagga bwa famire. Ffe abantu ffe tukola obugagga bwa famire so famire size zikola obugagga bwaffe. Kitaawo bw'abanga teyasobola kugula mmotoka tekitegeeza naawe tewagula mmotoka. Era abo bagamba nti kitaawo teyagigula gwe onaagigula otya? Bagambe nti kitange yayambalanga sandaka nze nsiiba mu ngatto. Bagambe nti kitange yayambalanga empale ya 13 nyambala ya mitwalo 5. Kitaawo teyazimba nnyumba ya bbaati kubanga era ezaaliwo zaali za ssubi. Ku generations ezikyuse kitaawo yali wa nnyumba ya musoolini yali wa nnyumba ya ssubi. Tufunye generations and generations omuli ennyumba za musoolini, tufunye eza French cut, tufunye eza mwambembe engire, tufunye zino ezisulika side ne side. Katuli ku ngero okyayagala kutambulira mu history oba mu jjani ya kitaawo. Tukyuke n'olugendo lwaffe. Ebitaakolwa kitaawo osobola okubikola era ebitaakolwa jjajjaawo osobola okubikola. Kya buswavu nnyo okubanga kitaawo yali akusinga obugagga ne ku ssente bwekyusekyuse. Kya buswavu nnyo okubanga kitange yali ansinga obugagga. Kya buswavu nnyo
okubanga ennyumba gye baatuzaaliramu ewaka ennyumba gye nzimbye eri gye baatuzaaliramu egisinga kitegeeza nzira mabega. Bwe zibanga sente ezaalinga siringi 10 kati lwe 1,000 naye ng'ennyumba gye baazimba ku mulembe gw'ekinaana ne gye nzimbye ku mulembe gwa 2010-2020 ng'ey'ekinaana esinga eya 2020 ndi kulongo ttaani. Bw'obalirira obugagga bwa kitaawo bwe yalina n'obalirira obugagga bwo nga kitaawo yali akusinga obugagga weetaaga okwekuba mu ttooki oli wakyamu kubanga ebintu bitambula bigira biti. Bwebanga ennyumba y'ewammwe ey'amwamba omukadde ey'amabaati g'amalebe esinga ennyumba gy'ositudde weetaaga okukola ennyo n'okulowooza ennyo. Tetulina kwenkanankana na bakitaffe, tulina okubasinga. Tetulina kwenkanankana na bannyaffe, tulina okubasinga kubanga bo we babeerera bawandiisanga kiti kya muwogo, kubanga we babeererangawo baatambuliranga mu sandaka, kubanga we babeererangawo baasulanga mu nnyumba za ssubi. Kakati ate nange obugagga bwange bugeraageranyizibwawo kubanga we babeererangawo abantu 3 be babeeranga mu Kampala, kubanga we babeererangawo ku mulembe gwa kitaawo nga mu Uganda mulimu emmotoka 1000 kitaawo nga yalina ku mmotoka. Mu Uganda nga mulimu emmotoka 1000 kitaawo nga yalina ku mmotoka, nga kati mu Uganda mulimu emmotoka obukadde 10 nga gwe toyina mmotoka weetaaga okwetunulamu. Bino ebintu biringa ebyekiralu naye era nkibagamba nti singa tokola decision za kiralu toyina decision z'okoze. Abantu bangi tukola okusalawo ebigambo ne byogerwa, abantu ne boogera wulira omulalu okuleeta ekintu ky'obusiru oba abantu bategeera ddi, abantu balowooza batya, naye abantu balina amagezi n'ova ku kino oba ani abaloga, gw'olina akuloga kubanga olemereddwa okwetunulamu naye nze neetunuddemu. Abantu bagenda kulowooza nti okoze okusalawo okw'obusiru naye abo abagamba nti okoze okusalawo okw'ekisiru lwe banaasula nti wakola okusalawo okw'okulengerera ewala ojja balaba nga bajja. Tobagoba kubanga ensi bw'etyo bw'eraba ebintu. Bw'obanga tokolanga kusalawo abakulabye ng'okola okusalawo okwo ne bagaana yono gayi talina magezi, abakulabye ng'okola okusalawo okwo ne batagamba nti naye ono alina amuloga, abatakulabye ng'okola okusalawo okwo ne batagamba naye ono kati agudde. Tolina kusalawo kwe waakoze, tolina. Sometimes we need to run crazy. Olumu twetaaga okugwa eddalu okola okusalawo nga buli omu aga kiki kino kyakoze. Bawe emyezi 3 bagenda kulaba kye wali okoze. Luli tebakiraba tebaali tebakitegeera kibalage. Ate toyanukuzanga nti kati mwe mulinde mujja kundaba kubanga obulamu zaala era osobola okukola okusalawo ddala nga kwokozebu. Okola okusalawo oli munagana naye ono gaaya alina amagezi ate ng'ogalina. We sometimes need to take a risks. You either take a risk or you die a slave. Mu bulamu bw'ensi eno tutambulira mu risk kugezesa. Ate we kigaana togamba nti nze nga ndabye natomera olwawo waganye zuula bw'osituka. Abantu bangi babadde mu byobufuzi n'agwa emirundi 3 ogwokuna n'awangula. Abagamba nti lwaki tabivaako ku luno bwawangulanga bagamba akasajja kabadde kavumu nga kalemerako twakalabirawo. Abantu bangi bagenda kugamba nti twakusabira naye tekuli yakusabira muganda wange. Nedda twakusabira yoga webale kutuuka ku buwanguzi nze namulabirawo omwana oyo ani. Mudda mu byalo ne babakubira endere ne babasuusuuta nti gwe mugagga wa kitundu naye byonna mu byonna bakulengera kubanga olina kyoli. Era nze nnumwa nnyo bano abantu abakera ku makya naga nti nze ndi mwana wa gundi, nze ffe kitaffe yalina ssente, ffe twazaaliwo manyi yali dokita.
byonna byonyumya tubiwulidde naye gwe oli ki wangi byonna byonyumya tubiwulidde naye gwe oli ki kitaawe yalina ssente naye ezo ziriwa kitaawe bw'abanga mu gy'ekyenda yazitowanga obukadde 10 nga gwe mu 2021 tozitowa bukadde 10 owezuule nga nange bwe nezuula byonna mu byonna twetaaga okwefumiitiriza okola ennyo n'okulowooza you can take a risk kubanga obulamu bw'ensi eno tutambulira mu risks nja kusaba subscribinga ku Lugonvizi Show osobola okusharinga okwongera okuba nga oba oli awo eddoboozi lituuka ku muntu omutuufu nja kubasaasira abalina okusomoozebwa naye tewali kusomoozebwa kunene kusinga kufa era bw'oba okyali mulamu omusajja omuwanguzi yo yayiseeko mu kusomoozebwa n'omuzira bamulabira ku nkovu z'abaalina bw'obanga tonnalaga nkovu tonnabalibwa mu bazira enkovu ezo zigenda kufuuka emboozi enyuma enkovu ezo zigenda kufuuka olugero olunyuma nti nze nayita mu kusomoozebwa nenkola bwenti nenkola bwenti nenkola bwenti kyekino kye mulaba kyende ku lwaleero mbagaliza birungi byerere